First of all, wadde kyanaku nnyo nti abantu baffe bawambibwa buli lunaku mu ggwanga. Yasanyu nti muganda waffe mwesigwa Eric, kyanaku nti abantu baffe bawambibwa buli lunaku, naye kyasanyu nti muganda waffe mwesigwa Eric alabise. Tuze twogera ku bantu abawambibwa buli lunaku abawambibwa gye buvuddeko mu M7 ng'ali ku Tarere sita function eyo Mbarara, naye yeefuula era nga bwe nkola nti ayogera kimu ate naye akola kirala. You want me to pause? What is it now? Because? No, everyone knows about Kakane, so we can get that light from there. Maybe Edina now will so we can use. Does that help? No, I'm thinking that those that are here, maybe take a spot so that that light can benefit us. That's better, isn't it? Yeah, so my 7 yevuddeko nga bajaguza olunaku lwabwe olw'amagye, yeefudde afa ku bannayuganda era n'agamba nti amagye tegalina kuba brutal, tegalina kuba corrupt, kubanga ebyafaayo bize biraga nti amagye bwe gafuuka ag'abatemu agawamba abantu oba amali g'enguzi abantu bagakyawa. Kyanaku nti ayogera ekintu kimu ate n'akola kirala. Muganda waffe wuuno yakalabika naye mulaba kye bamukoze, bamutulugunyiza, n'abalala bangi bakyamisinga olunaku lwa leero. Bangi bawambiddwa okugeza baganda baffe okuva Kaseke, omu bamuyita Kalidi Sebbi, mulala bamuyita Kabugo Alex, bawambiddwa okuva na Kaseke. Tulina ne information from Honorable Nyeko nti bawambye n'abalala babiri Makindye. So ebikola bino ebyokuwamba abantu bikyagenda mu maaso. Ekyennaku nti ate akakiiko akalina okuba nga kawalamya ddembe ly'abantu nako kawagira ekiwamba abantu, era buli we tuvaayo ne tusula amaloboozi gaffe bagamba tebawamba abantu. So kyanaku oswadde nnyo omukyala wa Gadya n'akakiiko konna akakozesebwa ate okunyigiriza eddembe ly'abantu. Olwaleero bannaffe abawambibwa baleetebwa mu kkooti y'amagye Makindye newankubadde si basirikale. Kitwongera n'ennaku kubanga omu ku ba lawyers baffe yali akulembera balawyer baffe mu kulwanira eddembe ly'abantu bano n'okulaba nti bayimbulwa amakomera. Kyanaku nti yatufuddeko kanso wa Meri era tujja kuba tubategeeza ebyokukomyawo omulambo gwe. Nga bwe mumanyi mwenna tiyafiira Amerika kubanga wano tewali bujjanjabi bwali busobola muyamba. Muze muwulira gavumenti ya Museveni n'abo bagiyambako nga buli wetwogera ku nsonga y'eddembe ly'obuntu bagamba abo tebalina polisi, tebalina kyebagala kutereereza ggwanga, tuvola aboogera ku kiwamba abantu kyokka. Naye ng'eggwanga buli kigenda maaso kiraga nti ensi nfu terina nkola eyamba abantu. Kanso wa Meri yafiiridde Amerika kuba ebyenzijanjaba bya wano bifo n'ebirala bwe bituuso. Kyanaku netukulisayo muganda waffe mwesigwa era twongera okubanja okuteebwa abo bonna abawambibwa awatali musango abali mu kutulugunyizibwa n'abo abattibwa twagala batuwe emirambo gyabwe tugiziike mu kitiibwa. Thank you very much. Okay, I'll say it here. So while it is very sad that abductions are still ongoing the country over, it is a happy moment that we've gotten our brother Mwesigwa Eric back alive. General Museveni was speaking on their military function, the Tarere Sita celebration, and said that those armies that turned brutal and corrupt were hated by the population.
purportedly discouraging the brutality and corruption of the military. Unfortunately, the military and other security agencies continue to be used to violate human rights. Our brother Mwesigwa is the latest survivor of abduction. As you can see, he was tortured grossly during his days in detention. Very unfortunately, the commission, the Uganda Human Rights Commission, which is supposed to be defending human rights, is part of, by denying that there are abductions here, and it is a moment of shame for the head of the Human Rights Commission, Madam Wagadia. Should be not such words coming from her mouth. As we speak, many are still missing. Many have been abducted. They are missing. Many are reportedly killed. We continue to demand the release of all those that have been abducted. I mentioned that just a few days ago from Nakaseke, our brother Kk Tv and Kabuko Alex were abducted. Up to now, nobody knows where they are. Exactly how it was with Mwesigwa. We were informed by the Member of Parliament for Machindi, Honorable Nyeko Eric, that there are 2 people that have been abducted from Machindi. So we demand for the release of those that are being held illegally, and we continue to call upon all Ugandans to join us in defense for human rights. Many are intimidated to keep quiet, but I want to remind you that if you keep quiet, your people will die in silence. Maybe if the wife of Mwesigwa kept quiet, Mwesigwa wouldn't have been brought back. Mwesigwa has been brought back due to the pressure that was mounted. When ina abantu bamwe nga baba wamba nga mutisibwa nti musirike, mbasaba temusirika kubaje musirika abantu bamwe bajja batta ekimugunyu. Naye nga bwe mulaba Mwesigwa mukyala we yavuddeyo nasula eddoboozi lye n'abanja bbaawe, era eyo pressure eyaleetedde okutamu Mwesigwa. Singa twasikise busirisi obalyawo tetwandizeemu mulaba. Nsinyongera okusaba abakulembeze mwenna namwe bannayuganda mwenna musule amaloboozi mubanje abantu baffe abaatemulwa. Njogedde ne ku nsonga y'abantu abakolera Museveni. Buli wetwogera ku Kiwamba Bantu, buli wetwogera ku kulinnyira eddembe ly'obuntu bagamba abo tebalina nkola yanjawulo eyinza kutwala ggwanga mu maaso. N'ekirikiriya nti byonna byafa okusinziira ne ku kanso waffe Wamedi eyatufuddeko, yali yagenda Bulaaya funa bujjanjabi bwanjawulo kuba wano tetwalina bujjanjabi bufaanana bwe. So buli kigenda maaso kikulaga nti gavumenti ya Museveni efairinze. N'okusingira ddala twagala abantu baffe, mutuwe abantu baffe oba balamu oba bafu. Thank you very much. You slightly hinted about the 2 legislators and you did not elaborate on anything about them. I'm sorry? You slightly hinted on the 2 legislators and then you did not elaborate about them. The 2 that are tried in the jury court martial. No, not that's not the legislature. No, I wanted to focus on this. I want the one to know this. So let us not divert their attention. Thank you. Let me just stand here. So you will allow me to walk out to where there's light, you can see. Tulajja amawulire nga bakogerako nga bali memba NUP simanyi biki batugambye ani abagambye ne bagamba sekubula bantu ndiba sina simutuba nawo mawulire sina gwe kubira simuyinza sina kugambye nti oba kiro n'omukazi sina mugamba batigera kemagiri simanyi babali mubinga abo wano sina kyembazi balikaba bange
Leo munyalo je muzita. Sina musango. Omusajja n'andika ko wajuma. Kintinyo kya kyabulya kyaba mugamba we kujja. Namuyita n'agenda. Oyamuyita n'agenda. Olunaku nga lwamunda. Nembera mu naku nga 3 nga tena kye bankola nga ndi omu. Olunaku olulala bajja ne bankuba empiso wano. Wankuba empiso nembeera omu. Kati mba ndi awo nga ntudde bwaki olunaku olulala. Mpulira abantu abatambula nga ddukewo yamuli abantu nga batambula naye nga mwenali osobola ati wali n'abantu abalala balimu. Kuba nali mu karumu naye ng'osobola okumanya nti mweri rumu mulimu abantu abalala balimu oba mulimu abantu abalala byesinga baba tokyalina kuba osobola osawuni z'abantu naye nga ngeri babakuteesa ekintu mu omuntu osobola kuwugana nabo bakuteeseeko ekintu oba ojja nga eddoboozi tesobola kufuluma kati mpulira nga mugana n'agamba kalina mulamwa kano kakyali kalina nga abagamba nzi naye nga just oli abamu kano kalina mulamwa kati olunaku wajjawo munaku bbiri ne bajja nali bweti nga wansibye bweti wansi nalina ekinakanja bandetedde emmere okulya naye baba nga basumula zino enjegere zonna zonna banzijjako kati nembeera awo naye nga muli sina ssuubi manyi nti buli kimu kyange kyakola kiwedde kyava baŋŋamba you stand up kati mba nasituka mpola bwena baŋŋamba ba ntambula naye nga nina kino kinankazi oli kyava nkwata eyo nansindika nenkuba omutwe ku kisenge wanawazibwa wana nensituka kuba natuka mu ddwaliro nasookera bana wazimbiwe wati aliwo ekimundu mu ddwaliro wenatuuka nempulira nga batambula bagula enzigi mpulira bano abantu abaali boogera luswayiri kuba wali abandi tebayogerako kintu kyonna abantu kamubakubayogerako kintu bayabogera oluswayiri kimu kamuba kaali kamuloka kati abantu baalinga bana kuba mabega natula wakati ng'owulire ne waliwo omukubaofiringa esaije no ngeri okubaofiringa nga kati eri mu maaso owulira abantu nga balinga aboogera babiri bali motoka leero motoka nempulira motoka mitandisa okwambuka bwenti ngamba tewamukama katonda wange leero bagenda kukola ki baye tebagenda kunkuba masasi ne banvuga naye tuno bwe mbalabala musawo za dakika 30 nemotoka eyita epakinze nali ndi awo nga mpulira emotoka nga epaki naye kyakana 30 mba okuteeberezaamu epaaki emotoka mukupakinga omusajja okyavaavaamu ne bankwata